Ministers Conference olukungana lw'ekiweereza olwa Annual Ministers Conference oluyindira ku kanisa ya Christianity Focus Center Mengo mu Kisenyi olwaleero luwezezza olunaku olwokuna okuva lwaggulwawo ku Sunday wedde. Luno lutambulira ku mulamu okugamba nti Katonda baba ku luuyi bwaffe omulabe gwaffe yaani ng'era abaweereza bonna kuno kwe beekulungulira. Omusumba Shirley Price okuva mu ggwanga erya Amerika bw'abadde abuulira mu budde w'amalya g'eby'emisana agumizza abakkiriza nti Katonda tasosola muntu yenna bw'aba akola. Nange Katonda tasosola mu bantu. The same God that is working on my behalf. Katonda ali mu kunkolera. The same one that is working for you. Nawe yali mu kukolera. Hallelujah. Hallelujah. All things are working together for the good. Byonna bikola ku lw'obulungi. Of them that are called according to his purpose. Eri abo abayitiddwa okusinziira kwagala kwe. Hallelujah. Abakkiriza abasabi obuteeraliikirira nga balina Katonda ng'agamba nti mpawo kusoomooza kusobola okubayinza. Ani anaakulumba? So don't worry about your haters. Teweeraliikira abakukyawa. Don't worry about your enemies. Teweerabirikira abalabe bo. But I do need to use these last 2 minutes Njagala kozesa eddakiika ebbiri zino to tell you that even if people can't stop you, okugamba nti abantu ne bwe bakasuka, that there are things that can separate you. waliwo ebintu ebiyinza okwagala okwawula. Sin can separate us from God. Ekibi kisobola okwawula Katonda. Kyokka ono akubiriza abakkiriza okukuuma n'okunyweza endagaano ze bakola naye Katonda wakati mu lugendo lwabwe naye. With us. Bw'aba ku lwaffe, So make sure you stay with God. kati kakasa nti osigane Katonda. You remember your covenant with God. Jjukira endagaano yo ne Mukama. That Lord, I am holy unto Ti you. Mukama ndi mutukuvu gy'oli. I am your chosen vessel. Ndi oyo gwe walonda. And I will represent you Era naakukiikirira in the earth realm mu nsi yonna with all obedience, n'okugonda. with all humility. Y'omusumba Cindy Kiganda mukyala w'omulabirizi Dr. David Kiganda abuulidde abakkiriza bakuŋŋaanye nti newankubadde ng'omuntu alina Katonda asiŋŋaana okusoomoozebwa okutali kumu mu bulamu nti kyokka kuno akuyitamu okuva lekiri titabeera yekka. Who can be against us? Omulabe waffe y'ani? Like I said yesterday, Nga bwe nagambye it doesn't ejjo. mean that you'll never go through some challenges. Sinsonga Challenges tekitegeeza mbu might be toliyita mu there, but bisoomooza. one thing you're rest assured, Naye obukakafu buli amidst nti the challenges, wakati mu bisoomooza God is with you. Katonda ali naawe. You are not alone. Toli wekka. He is with us. Ali naffe. And He is for us. Era ali ku lwaffe. He is for you, Ali ku lulwo. your family, Family your yo, children, abaana your bo, business, business your yo, ministry. obuweereza God bwo. is for us. Katonda ali ku And lwaffe. God is with us. Era ali wamu naffe. Amen. Amina. Praise be to God. Kama agulumizibwe. Olukuŋŋaana luno lwetabwamu abaweereza mu biti eby'enjawulo era nga basumba b'enjawulo ababaddewo batubuulidde ku bye bayize naddala okuva mu kubangula okusookawo mu budde obw'okumakya. Obuweereza bwe tubaddemu ku makya ga leero bututeekateeka okubeera abasumba abalungi abakkakkamu era mukwakate mu kukkakkana tugenda kweyongera okwambazibwa amafuta agagenda otuyamba okuweereza. Okwesonyiira ddala buli mboozi embi, okutuula n'ababi oba okuliraana emizannyo egitakase egitali gya bwakabaka bwa Katonda. Tusomyemu abatali baweereza butya bw'olabirira wakaawo. Nze nno mbadde sikimanyi nti omuntu osobola okusoma n'obutabo obutali bwa balokole. Bano bakubiriza abantu bonna obutasobwa nnaku ezisigaddeyo ng'olukuŋŋaana lugenda mu maaso. Weewulirireko jangu oyige, weeyongere okutegeera Katonda, weeyongere okutegeera obuweereza bwe butambula. Weekanga naffe tuweereza ng'abasumba. Bw'obeera mu musomo guno ovaawo ng'okyuse. Jangu okyuse ku ndowooza, jangu okyuse ku mpe. Ab'ennansana, Wakiso, bamaama, bataata, manyi bamaama mulaba KTV, mulaba muwuliza ne Kingdom Radio. Bano mbayita mujje tuyige, mujje tusome, kubanga olukuŋŋaana lwo lukujja mu ku step nga lukutwala ku step endala. Mujje bano obudde bukyali, mujje tuyige, mujje tusome. Olukuŋŋaana luno lwatandika ngenda kuzomwezi 26 omwezi guno ku Sande nga lwakukomekkerezebwa nga 2 omwezi ogw'omunaana ku Sande ya Sabbiiti eno ng'era lubeera n'ebiwayi 2 olunaku ng'ekisooka kiva ku ssaawa 6 ez'emisana kutuuka ku 9 olw'eggulo ate ekitundu ekyokubiri ne kitandika ku 10 ez'olw'eggulo. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.